Alright, tuyanziza nnyo mwena abeekuumira ku Wonderboy UG era gwe wenna subscribinga wano ku Wonderboy UG tugamba webale okusubscribinga era nga Mukama akukuume. Olunaku olwaleero Don Asia bambi bimutabukidde bavuddeyo ne bamu ngenda bamba playingira videos obutambi mbulina maaso obungi nnyo era nga abasajja oba abaana nga ba imitatinga Don Asia ensonga za Mina wamu ne Aviator nga nyongera okujjukiza nga sinaba ku playingira ka video mbadde nsaba kano ka video kampeleka like nga buli enkola yaffe wano ku Wonderboy UG ka video kabeera kasobola okukola ki okutambula mu bulungi ekalira katuke eri omuntu yenna eyandegadde okuwulira ino information yakya kalonda gamba jangu akulombera edduwa tubeera awo ng'otambula n'ebizibu enamba eri awo esimbayo 67 mukubire abeere nga akuyambako kale oluvannyuma lwa Don Asia okukola interview olunaku olw'ejjo nga bambi interview ngenda bangi kupulengera ka video engeri gy'avumyemu oba nga engeri gy'ajerezeemu Mina the Quin bambi omugole waffe omupya nakawere mu bagole Don Asia abaana bavuddeyo abasinga nga bamimitatinga nga bamulaka mbuno obulogo oli butambuza mpaka ddi era nga oli bukomya ddi ono omukazi bambi yeewangulidde engule mu kubeera omulogo wa wali eri ku TikTok nga buli enkola yaffe ka video kampeleka like si mu mutima mubi kabenga kasobola otambula ngenda bamuplayingira video era ngenda bamuplayingira video ya Don Asia nkuplayingira ne video eya Lama amanyikiddwa nga TikTok amanyikiddwa nga Lama kamba playingira video katandikire n'abaana era tugendere ne Lama wamu ne Don Asia emirembe mingi tuba tukukinya Obamwana abasomi w'abaana anti nagejjako anene balina ebizibu it will spoil naye kati n'owasa omukazi yenna munene alinga omugugu ne kati Don Asia eyakona nako kyekikuvuma Mina wadde nakona amatama gamyukiridde nesirinza kukkiriza mugejo wegutyo wakona nnyo olimba kinkubye poyinti yebanange nakankaka ne Phoebe mufumbirwa ddi nalabye nga SB4 ajjako no nakanka ka interview nga bamubuuza olaba otya mukazi munno okufumbirwa nakanka kanekeyogeza oluzungu I'm saying my fellow man to get married kabamba obumwa bwa konkona muti nakankaka alani yakuteeka mu sente nagula abayimbi nakati ali mabanja netugula zigomesi netuleta ziringira iti nodduka mu bufumbo nakankaka wadduka mu bufumbo noleka omusajja mu nnyumba kati ogenze ku mikolo gy'abanno yiga we bakwata omusajja obanga wagenda kufumba kati n'otunuulira ono Phoebe oluba lumulinga olwagonya yakanyateekayo bya munne tafumbirwa alyawo yava e Saudi Arabia n'ofuna omusajja n'atunda ettaka lyo olyawo ozunga buzunzi ozunza ekimwa ggwe Phoebe kati tugenda kubafumbiza lwampaka temugenda kudiba nakankaka Phoebe Love Mase mugenda kufumbirwa lwampaka netuleta vairota ewa Aviator tewabaddeyo muyimbi n'omu gwe nakankaka twakuleetera omuyimbi ewa Alani wavaayo n'ogenda ew'omusajja omulala ogenze ewa Sefuko ogenze ow'eri e Dubai ogenze ow'ono omuvubuka yani kana akavubuka akasiramu kati nakankaka ku luno tugenda kufumbiza ku miggo tugenda kukutwala ofumbe temuwulira emirembe nga Aviator wasiza ono nagudi mubuulire kusiwuukirira magulu yenna akutte mu bizigaadi bye gwe Kadoni Muhammad jangu ono n'ekikazi kyo kibbedimbuli kinnagudi okijje ku lujja muli awo muzunga buzunzi mugenda kufumbirwa buli mukazi ng'oli ku TikTok wano ng'owezezza emyaka 48 nga bano abaana mugenda kufumbirwa lwampaka agannyabo tugenda kubafumbiza lwampaka tubakooye katufune ku migi gy'emito mwe tunajja haimwe ebikazi ebikulu ebikazi ebikadde sabo nammwe muli wano mukajjadde abaya na mwetano nganze Don Asia nasigala nga alabikako nganze olina na mweta abaya yiyika amatama abaya kulukutanga yaggwayo banyuma omutoro omunyarwanda bwoba omwagala muwaso okutandikira ku myaka 18 paka ku myaka 25 kasita suka nayingiza 3 abaya weddeko ogambye okonana mweta yes naye ntunuulira luli wagamba 3 mweta awo nali nnimba ayo ne lwayogera 28 kati gino gye mituufu naye ntunuulira osobola okunyimiriza n'abaana abawala abali mu 25
ne banteeka mu market ne bagamba nti yes oyo alina emyaka 28 naye nga 8 mu egyo mu 5 banyuma banyirira nga bawala bato naye kasita azaala abaana aba awedde ku map nga ne bw'omugattagatta n'omuyungayunga tawera oba tosobola kumuzza waliwo omwagalira. Emperekeze zibadde nnungi bayambadde bulungi compound tugisimbye kye tutamanye ye nyumba yaabwe oba zino ennyumba z'abagagga abali mu America eziri ku byalo gye bakolera emikolo kubanga emikolo gyawukana bw'otunuulira omukolo gwa sister gwe bayita Amida osi we gwali naye nga nagwo gwali 40 kati kye tutanaamanya gayinza kubanga oba maka ga mugagga ku kyalo Fort Potro gye bakoleddwa kubanga yo compound yabadde nnene nnyo. Kati naye nga tomanya gye bujjayo tugenda kumanya manyi bayagala nnyo privacy. Mbuuza gwe obedda akuba amatiza nga bw'omanyi famire eri ate lwaki anti nkugambye ejjawukana omukolo gwa sister gwe bayita Amidawo si we gwali. Kati ate olwaleero wano tulabye ate kifo kirala. Ngotukiranga ekyo ekifo egago si maka ga muntu eyo pub. Bapangisizza ekifo ky'ebbeeyi mu Fort Potro okwagala okuvimba. Social media nze mbagambye tubavuga tubatwala gye tubaagala naye tubeerabiza okusevingira abaana bammwe. Kati tubeerabiza okusevingira abaana bammwe fe tubavuga tubatwala gye mwagala. Spend, we are saving for the future of our kids. Who are saving, who are spending? Ngenda kugamba kino ekintu wamanga mabavubuka abato bw'obanga ogenda kuwasa towasa lwa butaala okitegeera kati ngawo basiraamu bw'oba oyagala kumanya nti famire gy'ogenda okuwasamu eri yakukwavuwasa ekutunuzamu ekyo kye batunuza mu Aviator kubanga tebakoze bonna nti bakoze bonna okumala emyaka 5 oba emyaka 6 oba emyaka 10 okitegeera gwe omukolo gwe tusobola okulaba ne tubeera inspired naye kati right now bano abakyotala babaza bubaza n'amanya nti kati wano waliwo akawogo okitegeera ne basimbawo amakanda nze nabalina baloga n'okuloga abakyotala bafuuwa n'emmindi ng'alina omusajja gw'ayagala akyale ewaabwe amugje mu lujja jjukira ewaabwe okufumbirwa nga ffe bino nti nfunye viki wange katugende tubeereyo twezimbe batukole ennika tubeerewo we tulifuna tuyigera ne tweyanjwa tebabyagala bw'omwana wawe bagala mujje mu lujja mu butaala obungi kyova olaba abakyotala batono nnyo abafumba batono nnyo. Ebiseera ebisinga obungi mpa famire z'abantu ebitiibwa naddala bemanyi nnyo deep inside besimanyi nnyo nze nkuba sisaasira kubanga mba sirina kye mbaagalako tetulina gye tugenda. Eno ogimanyi togimanyi? Ngimanyi ewaabwe wa naye sigimanyi munda nnyo. Ewaabwe waba Aviator abantu abo baagala nnyo privacy. Ngamba waba Mina nze agita simumanyi bayira mumanyidde ku TikTok namumanyira kwani ku Kawomera Bridget yo namumanyira nga beeyagala ne Kawomera. Ogambye ekifo yabadde pub naye gali gabadde maka mukwano nedda walabye yefumbiro akafumbiro tekabadde kajingirire ke baafumbye obufumbi nga buneera obufumbo bwezi pubs efumbiro liba n'amaka olusinga fumbiro lyabadde na kitchen munda ewuli ate efumbiro kuba ne kitchen ate nange entamidde eyo njagala otunuulire yo compound. Abasajja mu byalo balina amayumba anti abasajja mu byalo ate olina okumanya ekyo ekifo kipangisa kyekifo kikyaba Mina. Ngojeko obugazi weyalo uliriza Allah we yajulula maama we Allah muwe ekiwumulo ekirungi awo we mwagenda okuziika oba oli awo teyaziikibwa waka nga kudiru kyate nga yali wa taata we lwaki bataziikibwawo nga yali wa taata we naye nze ababuuza we mwagenda okuziika nze nali mukomera saaliwo awo we mwaziika ebyo tetugenda kubigendamu nnyo. Congratulations to them. Bamanyi basupendinga ffe tetubalinaako buzibu naye tubakubiriza basevingire famire n'ekirala omwami Nyanzi Ismail nga ye Aviator akole nnyo kubanga yawasiza banka yakulabirira. Of course abasajja tulina okulabirira gw'ovanga ku mukazi nga kasito yavuwala agenda